kuwandika oluyimba balukuletera buleetezi, did you think about it noga nti bampandikire kino nange nsuulemu kino? Nakuba melody ku guitar, a producer na followinga nakola beats, then netandika okuwandiika. But I came up with a melody on my guitar. Eyo gy'owulira ng'etandika nze agikuba the melody. Yeah. That's amazing. Era wenyine okwogera ku creativity ne creative ne industry yammwe essaawa eno we muli ng'abayimbi. Njagala kuta naye nakye siyinza butabuuza. Federation mwoli? Mwendi nnyo. Eno etwalibwa Eddie Kenzo. Eri emu yokka. Federation gye tumanyi mu Uganda gye bawa ne certificate yekulemberwa Eddie Kenzo. Twawuliddeko nti neno side ya sini nabo planning okukola federation. Bakole tewali buzibu. Naye ffe essaawa eno gye tumanyi yetwalibwa Eddie Kenzo, vice waaye Shiba, second vice Palaso, ye federation gye tumanyi eyabayimbi. Briefly okutangazaamu omuntu ku ki ekigenda maaso ku federation batangaze because ffe nga bannamawulire. I've had so much ebintu abantu babadde boogera about the federation. First, one thing I want to clarify is issue eri gye nalaba abantu nti baasaba billions mameka. Sibiwulirangako mu meeting zonna ze attendance za federation. Era n'abayimbi bonna abaze mu meetings za federation bajja kubulira kyekimu. Issue ebaddengawo ya copyright, okwegatta kw'abayimbi n'okustreamlininga industry yaffe. Kuba kyekibadde nga kitutawaanya. There are so many people earning from this industry because the musicians we are not united. And that's what Eddie Kenzo and his cabinet are doing. They are trying to unify us because Kenzo travels a lot. Wagende Nigeria, America, ayina ebintu byalaba bayimbi beeyo n'abireeta wano. So it's what he's trying. Kyobola bayaleeta n'ekyo ekintu kya jam sessions ziddemu omwemitinga mukola obuyimba mweyagala mwesharinga mugenda bamulaba nnyo abayimbi nga basharinga waka wa bannaabwe because there is unity in a friendship. Yeah, I've seen that so far. Ne challenges ndayo. Nate nga waliwo abantu abakuba federation abatayagala laba bintu bwebityo by'abantu okwegatta tebabyagala. Kyobola abaleeta propaganda oli baagala kulya ssente za government nze meetings embaddemu eza federation siwulirangako ku kintu kya kusaba ssente. Sikiwulirangako sijja kulimba. Oba bakikweka ggwe nga ggwe. Sikiwa kubanga tutula mu meeting nga tuli bangi nga ziri open ne bawandiika resolution ne boogera ku bintu twa meeting abo abantu aba law reform ne twogera ku tteeka lya copyright even when the federation associations met nga bagenda ogicreatinga so siwuliranko kintu kye bakwatagana kusaba ssente twakatambuzaako quota mu federation so far should we say nti waliwo achievement yonna waliwo kyakoleddwa unity yokka okay because cabinet ya Eddie yesoose gye nsosola begasa abayimbi to what we are on right now. Ate tumukkiririzamu because tanaba tulaga buyaaye. Abantu abazinga bajja ne batulaga obuyaaye. Nga bali ku byabwe byanfuna byabwe naye tetunabakirabako mu Eddie. Yes. Okay, mpozi ng'olina obubaka obulala bweyagala okugamba abantu. Bruno abantu bategeeze. Waliwo kyali wange leero ntumira. Ani oyo? Marvin Lule. Njagala kutumira kali ku Twitter okwo. Ntumirako buli kazi. Marvin nange kamutumire. Marvin nange nkutumiddeko. Weebale kwagala muyimbi ono. N'abaana ba team Bruno K we nambagala nnyo. Thank you so much for everything. Ya na buli ali yanjagala nange nkwagala nnyo. Ya katonda bawo. Team Bruno neina amaanyi. Anaro balabaawo nga basimbyere nga kyekyo. Ekyakabi nnyo nnyini ddala. Kale n'olw'obugambo obwo mukkirize Bruno mute essaawa eno ddawa bw'oba obudde. Ngenda kukima mwana ku ssomero. Brela. Kali kakulinze lunaku gwa kakima ku ssomero. Ebiseera ebisinga. Mu wiiki eziba ngina ku nga nnya mukima. Then ku makya mama am dropping. Olwo omala okumukima muba muddawa. Omwaka kunyumya. Okola omwaka n'omwana. Okyabijjukira oba ogugolinga kubanga bo basoma phonics ffe twasoma a o so naye olina obiyiga ogenda ku internet n'obiyiga. Yes. Kale sigenda kusukka waawo naye era nga bw'omanyi Bruno abantu bano bakwagala nnyo engeri gye tuli mu kugalawo sheera gwagenda ogiggalawo n'ogiggayirawo mu luyimba